Kikutwalidde ebbanga ky'okuteekateeka ensonga zino okulabika nti omugolo gwo guba classe nga bwe gwabadde ku Saturday. Mwezi gumu n'ekitundu. Ng'oteekateeka. Nga gwe kiki wasinze oteekateeka mu byonna? Kuba tutunuulira entimba y'omukolo, ne tutunuulira ennyambala y'omugole omukyala gwe, ne tutunuulira abakoze ku keeki, ne tutunuulira abako babadde classe, kwegamba nti buli kimu nga kiri on point. Mu mwezi gumu n'ekitundu muwa planning it. Wasookera kuki? Kiki wasooka okutunuulira? Soka ne ntunuulira ani agenda okutwambaza, omuntu asobola okutwambaza nefuna that content gye njagala ku mukolo gwange ogw'okukyala. Nga nina omukyala wange gwe neesiga. Nasmilinze, buli mwaga you smiled. Nasmilinze. Smiling nga mungu otunuddeko awo. Kati njagala twogere ng'otunula awo. Nasmilinze. In that, nga tewali kikola stressing. Nga tolina stress, tolina kikulumya mutwe. Service providers bange bonna batuuka mu budde ne bankolako bulungi. N'ekirala ddiko wange oyo. Bridal Uganda. Namuwa buwi colors. Namuga zino colors oba okola ki? Zoba onkolera. Zoba onkola ne mugamba do the best. Sambaddeko mbw ate. Bangamba enviiri zino za bbeeyi. Baithe kana akaviiri ke nayambadde ku mukolo. Kali ku special order mukwano gwange yakaleeta amita. In fact alina gundi bagita ya collection. Asangibwawo. Ku UK Mall. Kuno kwennyini? Kali ku special order. Bangamba ezo enviiri za bbeeyi rayi. Za bbeeyi. Kano kammeka bwe katunga omukyala akaagala kakola ku mukolo. Akagula? Akagula ayinza okukasobola? Akagula 2M si nyingi. Si nyingi. Miliyoni emu bbiri. Omukyala ayagala oba omutwalo bibiri. Omukyala ayagala. Mali ati gwa mutwalo. Oba omutwalo bibiri. Ezo si. Okay, kwalizo bulungi ataka celebrity track extra UG nabale ku Nile updates wano ku YouTube channel. Ensonga tuzikwasaganya bulungi na Uganda atulaba message otulabira n'okwanga otulabe saawa zino bingi nnyo abembera mukola saawa zino abali mu fumbiro ng'oli mu kufumba olaba ofumba bw'osala akatungulu bwewetegereza abali e Uganda bakola batya buli kimu kikwasaganya bulungi. Abakamula ka juice olulenzi lukomawo saawa mmeka ewaka. Kwegamba ekintu nga kitambula bulungi weewaawo leero show esinzidde wano ku Royal Magic Touch UK Mall level 4 edduuka liri namba mmeka? Namba 4. Tuli ku level 4 edduuka namba 4. Ndowooza mukulinoonya wagamba njagala level 4 namba 4. Shop number 4. Okay, wetusinze lunaku olwaleero ogamba oti omwoyo gy'atulaba show ya leero bw'obanga oli wa mutima munafu ng'ajaso oyina entondo onyiiganyiiga toyagaliza eyaleero sooka ogyesonyiwe kuba ogenda kunyiiga oddemu otuule ojje otubuuzeeko ffe tetukyeguya abantu bayirawe nze ndi mwana wa mwami oyagala kuwakana twakaluba dda emitima gyakaluba olunaku olwaleero on the show nina omukyala CEO Royal Magic Touch anti byebyo byonna byebimu ffe tubeera wano gwe nina lunaku olwaleero tugenda kunyumyamuko business tambula zitya over the weekend waliwo omukolo gwe badde mulaba nga gutambula nga oba nyinza kyogera ntya ab'emitima eminafu nga bagamba kale nange ogwanga agenda kubeera bwe gutyo ng'agulina mu birooto nanyiiga namuwulira nga kibayisizzawo yes tulina okwogera amazima abantu banyiiga ennaku zino twatunuulidde okuva ku ddeko ne tutunuulira ennyambala y'omugole ne tutunuulira abako engeri gye bazzeemu n'ennyambala y'abako n'abawala abawerekedde omugole nga bali so smart to the fullest. Nze nagenza okutuuka mu kibuga Kampala nga yabadde talk of the day nenyambuka mu bizimba awo byabadde awo nagambyeko Mutaasa Kafeero Galiraaya genda eno Kochi Tower
nga noonya kajasi kumanya omukolo bagutegedde oba tebagutegedde so kwegamba naye bwembyo nga bikunganyiza bulungi maze okompiringa nenga kanze noonye nanyini mukolo eyakoze omukolo guno omukyala yanyumidde obulungi mu gomesi eyakabi abakyala bambala gomesi ne batanyuma right soko buze kubatulaba omukolo gwabadde gw'amaanyi nagambye no shayina omutima omunafu agenda tunyigira bananga bandambala musiza nnyo yongera ku ddoboozi omugole ndikyali mugole nkyali mugole ono ali mukunfoosinga okwogera nze divorce sina nnyo bingi sina kwogera nnyo baida nkyali mugole ekyandimu ey'obugole sina kwogera nnyo mbw'oli mugole tosobola kwogera nnyo sisobola kwogera nnyo nyina okwogera mpola kozi nkyali mugole nkyali mukyala mugole tulina omugole Riley oba muyite CEO Riley's Magic Touch wano kwansanga ku UK Mall bitambula bitya bifo nga tunagenda eri ku bigenda oluma abantu bitemirimu gitambula bulungi gitambula bulungi naye kati nga omanye mugina emyezi ebiri tubadde bize tutegeka mukolo mpasoko mpetano bino byenjagalira ddala tubadde bize tutegeka mukolo nga mutegeka mukolo ano omuntu bwawulira omukolo ayinza okugamba nti kwabadde kwanjula mbagambe ntwali tuyiga mukolo nga gwakukyala tegeka omukolo nga njagala kukyaza mwami senga wange naye Riley nga sinaba kugenda eyo mirimu gitambula kitya wano ku UK Mall kwabo wengenda wazibu mirimu gitambula bulungi omuntu agala wano tusinga kukola ki ku studio so singa kola makeup tukola ku bakyala tunyeriza abakyala oli ne bwajja nga hanga ekyagaana tukunyeriza mukwano omutekako akayindo kano ne kasongola nga enyindo ebeera nyene tugisongoza ne tugikola ng'eyabalaalo kati mba mupanzeeko layers ngameko si nyingi kozi products zaffe nnungi muyinza okuteekako akadongo ne muzzaako gundi mwe mukozesa akadongo waliwo nagenda eyo ng'omuwala akuba makeup n'ameta munne makeup n'akulukuta yali amukozeseza bifake products kati wano ziviira ddala wa UK UK products anti tuluvu UK Mall Nigeria tewatule nga twambadde n'ebi Nigeria ono omwana alina gyantwala abadde sinakwaga ziva Nigeria tewandabye ku mukolo products ziva Nigeria ebasinga okukola makeup owakabi anyirira of course nonyirira nga gwe wanyiridde nze no simu Nigeria yankozeeko ani yakukozeeko Nahia ono waffe ati Queen we Bungereza atuuse yawangula akalulu tekaali kangu so omuntu ng'alina omukolo gwonna birthday kwanjula kukyala biki byonna sobola okujja wano ng'alina birthday alina introduction alina embaga ayagala kukola shoot waliwo abawala abeera eyo nga baagala ku updatinga status zaabwe obadde okimanyi nga buli kaseera ayagala kuba kyateekayo ng'essimu nga temumala wabula ayagala kujja kukola ka photoshoot waliwo bannange ntumirako abakyala benna nga tonabakozesako kye bayita kifotolab banaye photolab yatujjidde ki app kiriwo kuba kiri ku Android bateeka omwo ne batulimbalimba tikigendako iPhone tekiri sikiwa nti kwekiri bali ku Tekino sikirabangako tekiri ku Tekino ne Nokia wa iPhone yemalirira bakita kifotolab ki app anti ye kubanga ali manda atunda manda nekimumyusa nabanga ali mu studio ono gososo kingamba je kiri kyemanyi ne wano waliwo abakimanyi nyizo kwogera wene waliwo abakimanyi wano ko wala bano bakwata iPhone nedda sigamba nti nvumirira bakwata Android naye kwa iPhone nakinoweza nga sikiraba nange nanja kweteekamu ndaye wefa kikola kitya wekuba akafaananyi kati abatulaba bakitegedde wekuba akafaananyi ne wobanga oli mu nnimiro ng'oliko obulimiro wansi wano ne wekuba akafaananyi ate n'okambaza options kuliko abakyala abanyirira abambadde obulungi kati gwe feesi yo kwe bagituuza ebanga photoshop nekyo kya photolab kiriya mu ssimu
baana kalabyeko ne ku cat cup is it ndowooza olaba byembadde nkugambye ebyozi nkubuulira naye nga omusono ogugenda mu maaso naye musigale ku nakyo jangu walwaire akole ku ka makeup ita wali mu kansanga okire wali bunga soya ng'oli wakabi genda ve makiri abaana bali emakindi awo osobola okujja ne bakolako nova mu photolab ejja babuzaabuza mulowooze nti muli bakabi abasajja bajja kaakati ensonga esinza okukunoonyesa omukolo gwo nagenza okuyita mu kibuga Kampala wakati ng'abaana b'okumutaasa bagwogerako abewa Kiseka bagwogerako anti mpuliriza anti gabadde ku social media nga gutrendinga ab'okumutaasa nga bagwogerako ewa Kiseka nga bagwogerako ogamba oti kyali wange kyali kitya kwegamba bangi bagwogeddeko nengenda kukokitawa enempya eno ng'abaana bali ku mukolo gwo bagwogerako kyanjawulo ki kye watadde mu mukolo guno ensekano ya kigole ebyenjawulo byadde bingi ekisookera ddala tutandikire wano ku scratch wano nga bino ebiwala bikwetoolodde bikyali ate binakwambala ziri engoye ezimala ekisookera ddala kadde ka keeki buli omu wedde akayogerako akavudde mu bwengula kati ako bakapulaninga batya nze nakasaba bakawanule waggulu nga bantu bakategedde nga bakiyita kimuli kivudde mu ddiko baali bamanyi kimuli kirengejja waggulu kumbe abasinga ade bagaye ekimuli kigenda kuba omugole era nange mbakubaawo nange ndowooza kyandintwaliddemu kuba nadde sikimanyi gwe musoso gwe mukolo gunasoose okukirabako nabuje tobirabe Nigeria wagenze Nigeria nenzija ideas nozirete Kampala of course bano abawaffe bakola emikono tebatambulako simanyi babuuze kikutwalidde ebbanga ky'okuteekateeka ensonga zino kulabika nti omukolo gwo guba classe nga bwe gwabadde ku Saturday mwezi gumu n'ekitundu ng'oteekateeka nga gwe ki kyewasinza oteekateeka mu byonna kuba tutunuulira entimba y'omukolo ne tutunuulira ennyambala y'omugole omukyala gwe ne tutunuulira abakoze ku keeki ne tutunuulira abakuba abadde classe kwegamba nti buli kimu nga kiri on point mu mwezi gumu n'ekitundu muwabiplaningiti wasookera kuki kiki wasooka otunuulira soka nentunuulira ani agenda okutwambaza omuntu asobola okutwambaza nefuna that content gyenjagala ku mukolo gwange ogw'okukyala nga nina omukyala wange gwe neesiga mu Kinigeria nga mmanyi jebu enkwata ku jebu Uganda ajja kukola ki ajja kunyambaza yambaze bamaids bange kwegamba everything coming out nga wenkola ki bwenjagala ate n'ekirala nalina ideas ezange tinjagala kino kifaanane bwekiti oba like waliwo abantu abakola emikolo like notabya na ideas noga nti njagala oba maids bange bambale bwe bati oba bakole bwe bati kati nze ideas na already ekola kinzirina ate omukyala n'agenda n'atunga Nigeria n'akijjayo nga wekikola kino okubeera abaana abawala ne bakola kine banyuma kati gwagenda kugwa Gomas Maria's Bridal yanyambaza Gomas ya blue and gold gye mwasoose okulaba oyo ku social media then nanyambaza coffee zonna zakutuddeko coffee brown and gold that Gomas was from Maria's Bridal then blue and gold trending zenye gye basoose ofulumya abalabi nabo gye basoose okulaba naye yavudde wa Maria's Bridal then waliwo n'omukyala bamuyita Nita Bridals nanyambaza kapiichi ako kemwalabyako kapiichi akaba kafaanana Gomas kadde kapiichi kafaanana bwe wati oyagala nnyo piichi kale kijja osinga okwagala ng'omuntu coffee brown era gye bakwambaza wali mu Gomas bajanya era nagikoledde mu ddiko wange neevaayo bulungi ebifaananyi ntadde nayo ku Instagram abakyala ebiseera ebisinga abategeka omukolo atunuulira nnyo abantu kye banaalaba ne batamuyisaamu maaso wakoze ku lw'abantu ku lw'okwagala kw'abantu wakoze ku lwa Rairi ng'omuntu kyayagala nakoze ku lwa Rairi
because nze nganzi njagala nnyo ebintu ebirungi. Divorce omumanyi. Yeah, I know you by the way. Era bw'otuuka ne wano olaba nga akafo k'amaanyi kalungi. Njagala nnyo ebintu ebiri perfect. Kyoba olaba njagala nnyo ne takinga time. Ne analyze nga nenda ekintu ddala nti kigenda kunkolera kye njagala. Era goma sezo Maria's Bridal yazindeeta nasooka nenziraba n'ozitunulira bw'oti nenzitunuulira naye nenda nga zigenda kukola ekituufu. bw'oba onoonya olugoye olunoonya kusinziira ku kkalayo olunoonya kusinziira ku ki olwo omuntu ayambala nno green munnange abaddugavu bajja noonya okusinziira ebiseera ebisinga noonya okusinziira ku kkala yange noonya okusinziira ku kisinziira ku kkala yange. Naye buli muntu abeera kati gwe divorce kala ziboola tomanyi kikunyumira. Simanyi kinyumira ngeze kasa nkyambala nga twekiyingira kati nze oluna ebyesaso kati adde onsuubira okwambala gomasi ya yero oba eya red kati nze nange nadde nalabanga tamya ka coffee brown and god kajja kunkolera blue and god kajja kunkolera ne ka peach ako wabulayo ku social media si kyekyo bona gye buli naye bajja bulaba naawo nga ka short movie ako bekatambula kati tudde ku nsonga ya wano wansi obugatto obwo omanye engatto ziboola ebigere ebigere ne bikyama oluusi akagere akasajja ne kayitamu oluusi ne kadde eno engatto ziboola ebigere kyokka wange temwabulabyeko ku mukolo obugere obugere bwo bwabaddeko ku mukolo naye kati kyetugamba engatto zino zinoonya otya osinziira ku kihaiti osinziira ku kigere osinziira ku kalayo era wasinzidde ku ki nasinzidde ku haiti ya mwami wange awo nno wadde tugenda wazibu wasinzidde ku haiti y'omwami nasinzidde ku haiti y'omwami wange ate salafuna mwami wange ali mu saizi yo esobola kufuna ngatto ate empanvu nnyo muyiteko olwo nno bano banyooma lwakuba ntudde singa nno nyimira bajja tegeera nti ndi musajja wakabi oli musajja muwanvu osegede mugendere ku like tugende kwegamba tubeere nga tufiitinga mufiitinga engatto togenda kuwanula eriigi muwanula nkonyogo eri awo engatto olumu ezitako zisuula abagole engatto esosuula omugole genda okikoleko research ku mikolo gye bakabeerako bagole nga bemekabaako tonzijaamu bigambo ndeka divorce ndeka mwagujja kundeetera ebizibu tonzijaamu bigambo yagala kunkyaya abantu kuno mwagujja kundeetera ebizibu byeseetegekedde yagala kunkyaya abantu kati tugende rairi kwenga omugole twalabye akaviiri kakano nkyakayina tekagenda vaako kavuddeko nenkazaako kubanga njagala nnyo colored hair. Okay. Kati mbadde manyi kati nga gwena okwambala eza black nze siri muntu wa wig za black. Okay. Nviiri za black. Bangamba enviiri zino za bbeeyi. Baithe kana akaviiri ke nayambadde ku mukolo kali ku special order mukwano gwange yakaleeta amita in fact alina gundi bagita ya collection asangibwawo ku UK Mall kuno kwenyini kali ku special order. Bangamba ezo enviiri za bbeeyi rayi za bbeeyi kano kameka bwe katunga omukyala akagala kakola ku mukolo akagula ayinza okukasobola akagula 2M si nyingi si nyingi miliyoni emu bbiri omukyala ayagala oba omutwalo bibiri omukyala ayagala Mariati gwa mutwalo oba omutwalo bibiri ezo si nyingi omukyala ayagala okunyuma ku mukolo gwe si nyingi ntunuulira kati awo edduuka lyonna olyambadde ku mutwe kapito yenna omwambadde ku mutwe akakaviiri ka miliyoni bbiri ng'okagula buguzi nakagula kyanjawulo ki kiri kaviiri ako kala gegenda ogirabe this color it's a rare color si gold si white kali awo kabuzaabuziza ng'ogyeko kala kirala ki ekikaliko kalungi kali origi
Arigina labikira wa. Nchatunulira milioni 2 wezigenda. Kati bino tojja bitegeera. Tojja bitegeera. Kuba kamakyenze buli gwe lwado yambala. Kamakyenze kadde kalungi. Nga katambulirako. Kamakyenze kadde kalungi. Nene yakastylinze yakakoze nga wenjagala. Ayiri. Mugenda nokalo byemirimu mikolo gino. Erisola gikalo byakino okukola ebikinyumira. Nino omwala gwe nabadde ntanso okwanaawo nangamba walabye omukolo gwa Rayiri. Ne mu blockinga. Yadde ayagala kukozesa nsobi. Mugenda tukozesa ensobi. Omwana yangambye, "Honey, did you watch Rayiri's function?" Wagulabye. Kati wamuzeemu ki? Na mu blockings. Nze nkublockinga. Kati ola nti oli mukopi. Si bukubira mu kopi. Kati akabiri kako ka milioni 2 ezo milioni 2 zikola okukyala. Nalo osobola okukola okukyala kati nga ezikola okukyala oli asobola ozigula mu week abawala beteekamu sente by the divorce abaana beteekamu sente bazeteekemu nze era bwe mba ngenda kukyala ate olina naawe oli yeteekamu sente ze sijja kuteekamu zange kyogaa tusobola tola milioni 2 noziwa girlfriend ono mugaa agenda ogule week ndaba nno okusaagirira okuli wano milioni 2 tosobola kiki ekyo kyoyogerako ngamba nti obadde osaaga kigambo kyokozeseza okugaba milioni 2 nti wala akikula abasajja alinaku zemuli bakodo mitwalo 2 mangi muli bakodo ate nkuwa emitwalo 2 nekugamba have you received the funds anti zita funds kati ze ziba zigenda okukola omukolo milioni milioni 2 ze ziba zigenda okukola zigule ku bintu ebisookerwako bintu ki milioni 2 ziba zigenda kukola okukyala ku gwe kituufu wenkugambira nti mutansi okukalubya ebintu bw'okwata ebukadde obubiri kati obutadde ku mutwe kati gomesi yabadde ya mmeka gomasi gomasi golooza yadde ya mmeka simanyi kuba ffe twatunuulidde omukolo engeri gye gwadde gwakamu kyokka tukyalina okwambala okwambala omuntu alina okwambala n'anyuma nze bw'oyambalidde milioni 2 mu nviiri kati engatto ezo zikyabadde kitya nga tutezaadde za bbeeyi baziyita batya buzara bayita Zara brand brand eryawo naye bayita Zara kati akapeya kabenga mu setemeka mutwalo ngeta anti kale tugenda kunyiiza abantu wano mpettango bagenda okukaaba ku mutaasa okwo kwonna bagenda kukaaba abaana b'okumukwanako edi bagenda okukaaba galiraayi bajja bikola basobola obikola twayambadde akagati ka mitwalo 3 aye tewayambadde kamu wayambaddemu yayambadde engatto za mirundi 2 kumpi mitwalo nga 7 mu ngatto wokka gomasi n'ebikooyi ekikooyi tebakibula ngamba byonna bw'ogatagata kwawo jasa olufuluma lumu mulundi gumu gomasi Maria's Bridal yazinkoledde nabadde first wear wakoledde ku order naye like obeera nga apangisiza but obeera first wear nga yazikoledde nga gwozisookeddemu saaziguze nti nzigule nzitwale right awo nga tuvuddewo abaana bana bakuwerekedde bano nalabye mukama yabaddemu ne kama ozi yabaddemu omwana oyagala emikolo banna abaana bana bakuwerekedde bano buno bu beautiful bakuwerekedde wasinzira ku kyo bulonda bwana bwange kola nabo bonna bwakuno bonna bana babaddemu yadde team Riley touch bana babaddemu bano bonna nga tebambadde engoye za white eza white like enviri za white omugole yadda alina okubeera outstanding oli nno n'akaswahili kakyaliyo nebabadde smart omukolo naye notampita abaana ne bajja ku mukolo ne banyirira nalabye abaana nga banyirira ate kati zimbadde sibategedde divorce kuno kwadde kukyala okukyala tebayita buli omu bayita just awo kimaze ne botanzizaako omukono gwawe kwabadde kukyala mukwano oŋŋambye ekyobadde olina okuŋŋamba ekituufu kwadde kukyala tebayita buli ki buli omu okay naye nga bwe tutunuulira bana abaana bwe babadde nabo nabo babadde on point enteekateeka babateeseteese otya abaana bonna bateeseteese badde smart smart very smart enviiri zabadde very fine
the makeup was okay. Abantu wedda bagano gabwala nga banyumye nnyo tebasinga omugole nga tebannala malayika kuvaayo. Mbu malayika yavuddeyo. Malayika yavuddeyo. Naye abaana bange banyumye. Badde very smart, well dressed. Babalabye. Nabalabye. Era omutima omunafu. Badde smart. Abaana bakwerekedde banyiridde bunyirizi kati omukolo badde banyirira. Mukolo omulala osanga ate be bagole. Kati ate guno babadde jasinga bakwerekeddeko bwerekezi. Tuve ku baana abo. Kati tugende ku kye bayita diko. Omutimbi okutimba tukentandike kwano ku scratch. Ani yakutimbidde omukolo ogwo? Bridal Uganda. Diko oyo bw'omutunuulira wasinziira ku ki? Ogamba nti nze bw'oba ojja okuntimbira njagala kala bweti, njagala kala bweti, njagala ettaala bweziti, zinkubemu nga ziri bweziti. Wasinziira ku ki? By the way, olaba nakwoseza the best service providers. Tebampadde stress. Yoba na smiling. Buli mwaga you smiled. Na smiling ze. Smiling amungo tunuddeko awo. Kati njagala twogere ng'otunula awo. Na smiling ze. In that nga tewali kikola ki stressing. Nga tolina stress, tolina kikulumya mutwe. Service providers bange bonna batuuka mu budde ne bankolako bulungi. N'ekirala diko wange oyo. Bridal Uganda. Namuwa buwi colors. Namuga zino colors obokola ki? Zobonkolera. Zobonkola ne mugamba do the best. Sambadde ko mbwa ate kino. Tewali na Adam supervising. Yakozze omulimu nga gwe wadde okusuubira. In fact, no one was supervising my service providers. Nti ate kati gwe tokoze kino tokoze kino. Babadde beebuulira nze nkugambye nga ye yamanyi ekyokukola kati nyina okukola to the fullest kweganga amanyi nyina okukola ekirungi. Nze owaddiko yakola ekintu nga ekirina okubeera saamugamba nti kati wano ate akameeza kalina kubeera nno. Nagenda yingidde buyingizi ddiko ng'awedde. Watuuse ng'amaliriza bw'ati n'ogamba oti waawo. Ekiki? Nagambye waawo kyenatuuseeko ekyo. Nawe ekirungi nnyo okukozesa abantu obutaleka abantu kutegeera. Nze mbabuulire mbadde ne bakyali bange naye bali ekintu kye wakoze olaba oli waddala. Nze tewali yantegeeredde so kati ba service providers bonna babadde very good. Tolina kyewemulugunya ku baakoze ekintu kyonna. Siina kyenneemulugunya nti emmere yalemeddewo abazze. Balemanyi teyamaze bantu nga ndi wano nebalema nga tonkubira ssimu. Emmere yabadde ewooma nnyo. Abantu ne balya nebalemera naawo. Because bino biri on record. Tugenda kulabika nga tugenda kubeeramu ng'abadduulamukko naye situduula. Twogera kye twakoze ffe. Kuba nange ndi team ride. Mukolo gwange Mukama nnyaabe. Naye njagala mukolo gwange. Naye olina okuwasa munnansi. Owaaye ekimala tukome ku kiri kye ŋŋambye. Divorce nkomyawo. Ojja kundeetera ebizibu. Sirina bizibu ngenda kuleetera. Okutimba kwatambudde bulungi. Kwatambudde nga yakoze bulungi. It was akukyala. Yongera okukakasa abantu bano abatulaba nti kwabadde kukyala. Wali eri bagambe mukwano nti nze kwabadde kukyala tebampaayiriza nti kwanjula. Kwabadde kukyala. Nabadde nkola kukyala bannanga Bannayuganda. Olulenzi nga luze kukyala wa Senga. Badde luze kukyala wa Senga. Kwabadde kukyala. Kati kambuze kale ekibuuzo nga kale nga kya busiru. Bwe mbeera ewaka n'Olulenzi mweyita mannya ki? Mwita Daddy. Nga ali ku balcony. N'ogamba otya? Daddy. Kati gwewa omwita otya? Owaayi jamu. Kati olaba tolina na laavu. Nina laavu. Tolina. Naye ebigambo jasi njagala onjigirize. Bw'omutunulako bw'oti omwami ng'atuuse ku lunaku olwa Saturday. Mwayi wabeerawo pressure awo. Oba agenda kujja atya. Ennyambala y'omwami wamuwerekerako ng'agenda kugula engoye.
samuwerekera naye byali ku special order yatungisa kati ate yagala njogere kyagala nnimbe bye yatungisa byakunyumidde nga lwese binyumira gasala nga twamakinzi mwagalana ate kati waliwo ate byotalina kubuuza kati kyeraga bwerazi of course ekyo sijja nakikuddamu banaye omwami yatuuse ewaka akaseera ako ng'omukubyeko eriiso booti wawulidde otya ddeya namukubyeko eriiso ng'anyingidde egundi tenti anti bwafulumye booti mukufuluma awo nabadde musanyufu n'olulengera olulenzi engalo zo tukyalirako n'owulira otya mukwano nawulidde bulungi ng'omulabyeko ng'obeera owulira otya essanyu lye wawulidde awo nazinyeewo nosimayiringa nasimayirinze nga kuzabuwa omulaba kwawo nze sanyizeeko ku mukolo nga nyigeraki sobola kunyiga ate kati okukyala tuba tukyaziza omwami tusanyuke lunaku lwa kusanyuka with a family and a few friends ab'emikwano abatono okukyala tebanabyeko nakabbo ka muwala nti nkoze kwanjula tebalayeko nti ndisiivinze ekimuli tebyabaddewo okwadde kukyala kiki kuba kati bigambo nga bino just tubigamba baana b'obuwala omanyi nabawala mikwano gyange betwala autu ne beegulira ebyokulya ne bakuba ebifaananyi amasowaani nagamba thanks babe oba bebu yaba yasindise seeto omanyi ki nze mbamanyi aba akola agezaako okukola ki kutukakasa nga temunaba kukola kino temuna kimwatukakasiza mukole kino muve mukwebaza babeebu abitutalabakwawo oli neyetwala kaddeeti afuna egiraasi 2 n'ebyokunywa osaidi eri nagamba anti ola divorce I love you babe I love you babe bajja kunyiga bino tukola kyakuyiga like ekintu kikole mbudde bwakite wali akutadde ku pressure wali ne pressure waliwo yakase wakikoledde mbudde ki obubwo tuwali akutadde era nemwe kusanze wanene n'emirimu ogikola bulungi naye singa adde nti kankolere baggaluzi balakakase nti ndi wakabi singa esaawa zino oli ku muntu omufiirako makeup okuzzaawo naati sente naye nga omukolo guno nga guggwa nga gutambula bwe guti muli wadde owulira otya ng'ogyeko ba service provider tebakusumbuye wadde owulira otya ng'omuntu abantu bonna batuddaawo nabadde mpulira bulungi cause omwami nadde mulabye nga zze senga waali abewaka abamu webali n'abewaka bonna tebazze bafew just nga obitegeera not everyone oga nti oyite ekika kyonna okwo tekubeera kwanjula kubeera kwanjula so a few friends bazze abatono ddala nno like 10 cards were given out mwakoze cards 10 bayita abantu bameka manyi ne kuzimba bagaba enamba z'abantu no like on my side sikuba bajidde na ku card ebino bibadde nga njafuna wa boda ndagirire entuuke waliwo omukolo gwe bangobereye bweru naye baali tebakuyisa nti golaki wali ogenda gye batakuyise nze ngenda bugenzi oyagala fulukinga mikolo mukama ayambire eyo kasi katola abakugoba wagenda ne bakugoba wali ofulukinga mikolo gy'abantu right ola si kirungi kufulukinga mukolo gwe batakuyise tujja gifulukinga paka webanagulawo enzigi ze nkubuulira naye sinagaseka omuwala ali eyo oyinza mugamba bugambo ki biseera ebisinga manyi bino mbikola abaana ab'obuwala abali eyo bafune ebyokuyiga
oyinza ogamba nti mbomba njajja gamba katufe ku mukolo tuyigireko ki tukole omuwala omukolo yandikoledde ani bazadde be agukolera bakyali be ukolera bazadde tosala kola mukolo n'okolera bakyali bo obeera ogenda sanyusa bakyali bo oba bazadde osanyusa bazadde naawe ng'omuntu okola ki okwesanyusa olowooza lwaki omukolo gwa lwayiri gwabadde talk of the day like gwabaddewo gwogerwako n'essaawa zino olowooza lwaki abantu bapiikinze nnyo omukolo guno ne bagamba ne bagukubako ebirowoozo nosanga bali nga bagwogerako ne bagamba wagulabye ku tiktok olabye ka vidiyo kano ono omwana oyo ono omwana akola makeup banange omukolo yakoze omukolo olowooza kyavudde ku ki nakoze nnyo ebintu bye nakoze nganze nga saagambye nti oba kale ngenda kukupono ngenda kukola kino wabula nnyo ebintu bye nakoze nga biri unique nganze nga byenjagala gwabadde unique mu ngeri yange because I love beautiful things era nadde nsuubira okubeera ne kaddiko akalungi nabadde nsuubira okwambala obulungi okubeera n'enviiri ennungi abasinga obwedda baga ti tulanga okumugola alina nviiri za white bamanyira ziri ezaffe ez'okukyala so kati nze sookera ddala siri mwambazi wa wiigi za black sitegeera oliwa oyambala bagira batyeyo kala nyambala nnyo bronze wigs kala ezo nga si za black oba nga ayina envi naye nga si nvi naye nga si oshegeera yes so guno nekirala nabadde ndi ready oli ready gwowulya nga otuusizza nabadde ndi ready okay lwayire bwakya butya olunaku lwali lufaanana lutya ngaomwami nakugamba nti omuyitaani aye akuyita atya mami okay mami mbadde nsaba tukyaleko ewa Senga okukyala kwabadde sayidi Nansana njala tukyaleko ewa Senga yakikugamba kati wali kuki kati wano wembuliza yakikugamba oliwa yakiŋŋamba nga muli wano waka nakuyita atya yakuyita atya kati awo yongera ku ddoboozi yakuyita atya okay ekiki njakukyala wa Senga kati tulage nga oli surprised wali surprised awo n'okubako kaluulu nti waaw sasa okakuba kaluulu olugakulimba emikolo nze mbadde nga ndabanya sitesi z'emikolo mu ebintu ebyo mbikolaki mbitya nensooka nembisirika ebembeera nga atabiwulidde naddawo naga nnyabo tiwawulya kye nagamba njagala kukyala wa Senga nebitandika ate kati ekirala oluzizeeko ne mutandikiraawo kati bwe yakugamba gwe n'ogamba yakikugamba nga naawe otuusizza owulya nga naawe obadde okyagala nali ntuusizza ng'okyagala nali omwaka guno kyeka ntuusizza naye mamyaka egyo emabega nali sinnatuusa kati yakikugambira mu budde nakingambira mu budde nange ndi ready akatonda wanajja nagamba tugende mu ggulu n'ogaa tugende akiko kireke tukyagala okulaba ku lwayiri munajja tugende mu ggulu ogenda otya omukulu ne mugamba nti kati kuno olunaku z'omwezi bwe ziti tugende wa Senga wekyali bebi nga w'amaanyi nga tetusalawo ffe asajja alina kusina Senga tebasalawo olowooza ki tebasalawo simanyi kiri mabega waakyo oba akasente abaana b'e Kampala bakuba oluseke sente zakuba oluseke bw'ozigattagatta okyala n'okukyala n'embaga nebbwa bakuba oluseke batya lumu namwe abasajja muli bazibu
tetuli bazibu luseke lwe Kampala luwungi Omusajja namwe muli bazibu mulimba abakazi nzo kulimba omukazi ngenda kukola bwenti wa mwala n'omulimbi n'omukomezaawo Mukama nyambe wange ne bemukomyawo kuba era ndi wakwata mpola mukwate empola nze bankwata empola bakwata empola si alina nze alina omukwata empola kati naye nawe olina omukwata empola kati womugamba nti njagala kukyala wa Senga n'agamba I'm not ready ng'alinayo omuntu omulala naye kati lwayiri okukyala okuberedde bwe kuti okwanjula yekwaddi ojja kuba otugamba nja kubagamba okay okukyala okuberedde kwe kuti ate okwanjula kwanjulawo nja kukuyita naawe ojja kubeerawo tudde ku side y'aba photographers wakozesezza bameka inze official nade nawo official babadde babiri nabadde ne videographer ne photographer omwe yabadde official Gary photography Gary abasinga bamanyi Gary mumumanyi yankubye ebifaananyi wabirabye byaddala bimalayo baba Gary photography yankubye obufaananyi then yabadde ku video Emma Scales ate abalala batali official abala babadde bazze ne kati kaŋŋambe Maria's Bride yabaddewo ne photographer we ne videographer we no decorator naye kwegamba babeera bajja kufuna content waabwe okay nange nadde owo yabadde Gary kujjako ne TV ezimu ezabaddewo naye nze photographer wange yabadde Gary photography yankubye ebifaananyi era byolaba ebitambula okay wasinzira ku kyokugamba nti Gary ankuba ebifaananyi we've been friends okuva lwe natandika makeup like kale we nali ntandika makeup namulabanga nga yasinga okkunga yakuba ennyo emikolo ze bwe nali ndaba nze nganze kale nga bangi bafotografa bakuba emikolo naye nga ndaba akuba nnyo ki emikolo ne mu promisinga nga nkyali ku Kochitawa anti kyoba nagambye nti omukolo natuse ku Kochitawa nga bagwogerako ne mu promisinga ne mugamba wendikola omukolo ne wendiba nkoze kukyala baki ojja okuba ebifaananyi byange wakimugambirawo era omukolo we gwatuuse anga munange ye time yesaawa yeeyo omukube ku bifaananyi yesaawa kube ku bifaananyi by'omukolo okay nga bo obufaananyi wabulabyo bwaddala bagenda bulaba banyini bagenda bulaba obufaananyi bwebulaba ku screen ebifaananyi byebyo ogenda bisindikirako waneeno mbeere nabyo just in case abantu abatetegereza nsonga zino balabe ku bifaananyi balabe kaviiri bwe kanyumidde ku Gomez ojambe wano bagiraba nti egize naye baba eri wiiki yanyumye Gomez milioni 2 ku mutwe bagisumula naye ati bagijjayo abadde bagistylinze bagiraba awo nga bwe bagistylinze pozi nga balina ekirala kye baagala nkomewo nkubuuze kuba gw'omukolo gweyogerera abaana e Kampala ebyo bintu bya bulijjo guno just in interview tetugikoze nti oba nti weeraga just nze nkunoonyeza sigwa noonyeza kino nkiddamu nze nkoze ntya bandigambye nti olaba yanoonyeza n'abamawulire yeeraga namwe mugukole mutunoonye wano lwayiri nyumyamu nga nekyali wange because kati siinaamu ku ssente nkimanyi ogenda kola ki totandika saawa eno komaawo nkimanyi ogenda kumpa kuki ku ssente nze ndi mu luseke ate ava mu mikolo nkuwe ssente omukolo gwawaddemu ssente nyingi toyinza kuba nga togenda kuwa abantu luseke ndeka naye nga okuyozayoza okumaliriza emikolo webale kusiima netwabadde tulinde kati tulinda kwanjula ne wedding kati kyo kigenda okubeera ku wedding ate kika kana akakeeko okuva waggulu mpozi wagambye ani akakoze Bride Uganda keki bwegwa neyatika Agatha Cake House of Cakes yagikoze but Bride Uganda yakozeeyo idea eyokugiwanula waggulu
netambula neddayo neta badde waggulu nga lwagisika waliwo akuuma kagivuga sebo ne keke esobola obeera ne remote nga TV. It was a remote. Kwegamba n'ebyokwogera tola n'okugisala twagisalidde mu bbanga lwamaze ogisala ne batulabira neddayo waggulu mu remote. Olwo lwonna mufaaki bwevaako ku kyuma neegwa nga tukoma ng'omukolo gukoma. Keeki bwevaayo bwekkirya bweyambuka bwekkirya bweyambuka bwevaayo neegwa tesobola. Bali abantu gwe kyoba omanya nti no kyekugambye nti babadde bo bali ready for anything. Okay, ate nsukka wano nasooka nentyamu ne bangamba tekisoboka tejja kugwa tugenda kukolera basoose kikolera wo. Nze nange mbadde sikirabangako wano kujjako mbadde nakiraba Nigeria ne Ghana. Ano omwana ono n'Abanigeria obategeera nnyo Abanigeria. Nabategeera cause omukyalo Omunigeria yajjako wano mu Uganda n'asomesa make-up. So otera ogendako Nigeria? Yajja wano. Bwe wali ogenzeeko Nigeria? Lwaki oyagala okumbuuza? Nedda kyasinga mbuuzabuuza. Ogaawo Kineke? Simanyiiro Nigeria. Rairi? Nga tumaliriza ino episode anti bwe naba nkomawo era tujja kwogera ku kirala. Ngenda kudda. Lonsanzeewo. Ate sikusanzeewo. Kyokka divorce. Bugambo ki bw'oyinza okulekera daddies, sweetheart, sweet pie, sweet kamonde, kankwatira akazindaalo. Nze daddy sina kinene kya mugamba yebale kujjako wasenga wange mukyalirako. Mugaye yebale kujjako wasenga wange kunkyalirako. Kumukyalirako si kunkyalira kukyalira kusenga. Yebale nakunjagala. Damuko daddy wale kunjagala. Togamba nze daddy wale kunjagala. Daddy webale kunjagala. Ekyali awo. Eyo divorce byoyagala ebyoyagala. Naye nze bugambo kikali basiibula abantu tusinzidde wano ku Riley's Magic Touch. Otusinzidde olunaku olwaleero ka episode kadde kaddakiika ng'ana naye nga emitima tetugirese gyegimu. Nenga bambi alaba nze ngumya abawala. If you're patient, everything is possible. Buli kimu kisoboka. Bw'oba ng'oli mugumiikiriza buli kimu kisoboka. Everything is possible. Ate kati awo tusukkawo Olwokutaano abantu b'e Dubai ngenda kujja ne kirevajje nga nsayininga otu nzija ne kirevajje agenda bakulembera Olwokutaano Dubai tugenda Abu Dhabi ku Lwomukaaga Strand Hotel Dubai tugenda kubeera ku Club Venom owa DJ Ram mujje mwena tubeerewo kati abagala okumbuza ku biboozi bya Riley ebirala nze mbirina okitegedde ngenda kubanyumiza ebirala bisigadde ebirala ebiriwa esya nze mbirina. Then Bungereza nga 17 omwezi ogwa November tuli ffennaawo ku Royal Regency ennaku zino nafuuka wa kitalo oli serebu ate esukkawo ejja kumala sitopingayo kanti emanyi tingenda mumaliriza nze mbategeezezza nti sisukkawo nze ndowooza mmaze ngenda enjenjale nedda linda kwemala okweyimirizayo kwejja sitopinga zibadde edda bwegamba stop ng'ovaako beera mu ntebe awo